tuketaaga nnyo era nze nzize kukolera mukono ebintu ebirungi byokka nga njagala kusitulira ddala omuntu wa wansi. Omuntu oyo alonda omuntu n'agenda okukola mu palamenti alekeddwa nnyo emabega, talina mwasirizi gonna. Twagala nze ng'omuntu eyeesimbyewo njagala kusitula abakyala abazadde abaana baabwe nga tebalina babonaabona basigadde emabega, abaana balemeddwa okusoma n'abaami ng'emirimu gigaanye. Njagala okugenda okulaba nti advocacy for a girl child plus the boy child. Njagadde nnyo kusitula ekigambo ky'okusitula omwoyo wa Mukama, okusitula Katonda nga yasingira ddala otuwa amagezi mu byonna bye tukola, nga neesize Katonda oyo okumpa amagezi ag'okulabirira oyo asobolera ddala okukola ebirungi mu maaso nga n'omwoyo mutukuvu bwamulungamya. Tulaba mu mukono nsigadde nga maama. Njagala okubeera nga abantu bano saagala kuleetawo kavuyo konna, nze njagala basembeza bonna bajje tukolere wamu, tukole mukono efuuke mukono enungi. Kitegeeza ogamba kubanga mukono tulimu n'abantu abakolaganikika. Abantu bano bakolaganikika nti omuntu ogenda n'omugulira ekizibu kubanga ekizibu nasooka nenkimanya ekiruma abantu, kati ekyo ekizibu kyenzize nakyo bwe nkyogerako mukono ebeewe biremu bingi kubanga ngenda kubeera nga mbasitula ng'omukyala. Nze ndi maama kati nfuuse maama wa mukono, teri mulala. Ngenda kusitula abakyala bonna mukono gwange nga neeyambisa gavumenti byonna byateekateeka okuwa abakyala tubeere nga tubikozesa era ntuuse paka ku muntu wa wansi ngoberera ekintu kino tumpaddeyo naye omuntu wa wansi akifunye beneficiary ng'akifunye.